Wetwogerera bweyogera kuvuganya ku mubaka owa Kampala Central NRM olukoba erusibidde ku luzzi indirectly newankubadde gwe mulabanga independent naye olukoba erusibidde ku luzzi naye mukuba tooki mu luzzi ono kubanga abantu bangi bageza kumukuba mu tooki mu nsonga nyingi nnyo nga ye omuntu ezo obufere obwenzi n'ebirala kale ebyo nze nnyinza okuba nga si bye ntunuulidde kubanga ebyo ekisooka wano e Kampala tebiremesa muntu kwagalibwa bantu naye luzzi ono yaani byayogera biri applicable bisoboka byawukana ku bya Kyagulanyi naye kati nze kyemmanyi nti Luzzi yasoma bulungi nnyo manifesto ya Kyagulanyi ne byazze yayogera era mu script ya Kyagulanyi mwatambulira naye lwakuba ye engeri gy'akirowoozaamu ndala akirowooleza mu ngeri gyakubagira Museveni era tekisoboka. Nze we nagenda mu parliament ebyo tugenda bijjawo. That's not how parliament works, unfortunately. If if you want, for example, to pass a bill to reduce salaries of parliamentarians, you need at least 2/3 of parliament to agree to it. Out of 500 MPs, you need at least 350 to agree to it. Meaning, you need around 350 Luzzis in parliament. And currently the problem we're having in parliament is that over 70% of parliament is the national resistance movement. Who is going to agree to that if 90% of parliament is NRM? No one. And so, yeah, it seems like they're bright ideas, but like when you look at it on a very technical point of view, they're not gonna work, honestly. But yeah, I've watched his videos. He has some great ideas, some great reforms, but I guess we should omuntu aba yogera twazicha yogedde, but twala when someone is speaking, look at the practicability of what they are saying, right? When someone says, me when I enter parliament, you're going to change that. That's not possible because you need at least 2/3 to change particular bills, for example, in salaries. So unless you guys are sending around 350 Luzzi kind of people into parliament, that is just word. Mu bufunze nti ebintu Luzzi byayogera byonna nti bwayingira parliament agenda kubikyusa byonna nti tebisoboka olw'ensonga nti Luzzi ali omugaye naye bwagamba nti gwe omulonzi olina akalulu kamu naye ali omu mubaka omu ate nga 2/3 of the parliament balina okubanga bonna bakkanya n'ekyo kyayogerako kati gwekusala ku musaala gw'abaami ba parliament basobola okukkiriza n'aba opposition bangi tebajja kukkiriza kati Luzzi bw'anaabeera eyo ye nga bw'atugamba kirigiza tebisoboka solution eri emu ate nga Luzzi takkanya nakyo solution eri emu yakusala amagezi kujjako Museveni kubanga Museveni yamaamidde ebyo byonna nti ababaka bali abangi mu parliament bonna gye Museveni afaayo bayitemu ne babba akalu ne bakola buli kimu era n'abagulirira basobole okusobola okuyisawo byayagala kati Museveni nga tomugjeewo nga Luzzi bw'agamba nti ogenda oteese naye mbw'otuule naye muteese mbu yatera okugamba nti bana bebaliko basaaga nonsense bawoza kujjako Museveni olina okugenda n'otuula naye ne muteesa Museveni tozateesa naye kubanga era n'abo abatuula naye bammawo nga bwe batugamba bampuuga mbu banoonya agenda okuddako nga Museveni avuddewo bakirowooleza mu mutabani we era ne mutabani we singa kiba kitambudde bwe kitaba akirowooleza mu mutabani we oba muzukulu wa Museveni Ruhamya n'abalala bizukulu ya Museveni bye yayogerako kakati Luzzi mu kwogera ekyo kitegeeza nti okukuba kuwudiisa bannansi ekituufu kiri nti kujjako Museveni ate nga Museveni togenda kumala gakola ki galowooza nti ogenda kutuula naye mbu muteese mukole mutya Museveni akole ebintu nga kubanga ye Museveni tebateesa naye taweebwa magezi tosobola kumuwabula ate era yamanyi bwe bokka abalina okufuga eggwanga lino kati Luzzi abadde nga gyagamba abantu nti tebaagala kukola bannayuganda basabiriza busabiriza kati ate ne yeekubajje mbu bino kana katabe ngendo kuwa ngalaga nti abadde tabimanyi omusajja abadde atambulira no mu Kampala kugamba atazalibwa mu family engagga abadde omunaku nga ne sente ze zirika akabuuza engeri yazifuna mu kitegeeza nti ya pala nnyo zifuna n'abeera nga tamanyi nti wane Uganda abantu bakola naye bakolera bwereere ekyo kinneewunyisiza
tewerabira Hillside View Apartments wali ejani ku church Entebbe Road waliyo apartments ennungi ennyo transport wabere naddala gwafa ku airport ate nga ne maintenance palace balina solar systems zonna gwe wali badde weetaaga balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze byonna mukulu Luzzi nga yokubajje kati bino abadde tabimanyi ebbanga lyonna kubanga atabadde mu bibiina byonna ebyobufuzi naye bino abadde tabimanyi njagala okwetonda bulijjo ngamba bannayuganda nti ebyaddala tukole okola ki bannayuganda bonna baagala okukolera bagezaako naye ekintu kye nazudde oluvannyuma lw'okwetegereza ebbanga eddene tewali wano bizinesi ekola magoba era ideya yuggwa ali eyo ng'olina kyokola kyonna aga Katonda mu ggulu mbeetondera bannayuganda baagala okukola okimanyi bannayuganda bonna bakolera mu loss including this radio station yeno gye tuli wano bw'ogenda mu audit sente ezigiyimirizaawo ate bazijja walala obulango tebumala yimirizaawo bakozi bano I'm telling you kitegeeza ki bannayuganda baagala okukola naye inflation ababbi b'essente za gavumenti empitirivu we bajja baziyiwa mu bintu ne bikwata essente ne baduumula emiwendo gy'ebintu n'owuli wano Uganda nti waliwo poloti emiliyoni 4 eza dola 5 n'ennyumba ennyumba ya miliyoni 5 eza dola South Africa eba esinga State House ya Uganda obulungi mu America ne walala nino labe kiyumba munyale emuyenga wano Kololo bagamba ekipoloti ekyo kya miliyoni 4 eza dola omuntu asobola okufuna ssente n'agula ekipoloti ekyo n'akiteeka awo n'atakizimba mu ssente aba yabbye enzibe ate nga zibbye mu gavumenti naye abantu beekolera okola kino ogula poloti miliyoni 4 n'ogiteeka awo n'otagizimbamu eyo esigino eraga inflation bannayuganda buli omu alina kyakola aga Katonda mu ggulu tebakola magoba abannannyini bizimbe n'investinga biliyoni za 2 n'azimba ekizimbe mu Kampala naye nga ajjayo miliyoni 35 kyalina okukola kulimba musolo kugubba era bannayuganda buli omu andaba era mpuliriza osobola kukola magoba ng'obbye musolo otunze bitawera abasinga muli hafu ya nnyama kilo tewera otunula bwoti n'akikuba ennyama n'agikuba akiba n'akuba ennyama etawera omutindo ne gukendera ogw'ebintu bafisse bassebo ne bannyaba abali mu planning authority n'omubakawo ye think tank baba badde tebakibalaganga tolonda mubaka londo omubaka ategeera nga Luzzi kuba mu businessman era nze business size nangenda ziggalawo lwaki ate obadde okimanyi domestic areas bwenzikubuulira gavumenti ewa n'abantu contract ne government contract zaayo ba business zaazo tezikola magoba Can you imagine ebitongole nga UBC, Uganda Telecom, Nimatak, nebirala abakula tobacco nebirala. Kampuni ennene ze twegomba zonna roofing UBC zani tezikola magoba bukedde simanya New Vision. Obuzibu aba planning authority bano baleeta oba batunulidde ekintu kye bayita inflation. Ababbi b'essente za government banaabudde ssente yaffe bagiraludde. Kakati awo Kyagulanyi ate otandika otya okugamba nti tali kumulamwa muganda wange. Naye kati Luzzi awo aba ali mu kweditinga script ye jukira nti gyayita abadde nga gyayogera kati waliwo abantu ababuyabuya abamuwuliriza. Of course ngebimu byayogera abimanyi nti oba bituufu ebimu ngera mwanyinaze bwatugambye naye yebuzabuza nti omusajja alina amakampuni ge yayogerako amangi ennyo alina wano ne Bulaaya nawa tabadde takimanyi ekyo nti bannayuganda na bizinesi zikola musoloka tezikola magoba eyiye kati kitegeeza bizinesi ezikola zitya magoba bw'abanga ddala businessman kati ntandise okukkiriza omuntu eyagamba juzi nti ebimotoka ebyolako Salaries Toll Bisino Trucks byolaba ebyo nti sente ezo za mukazi mbu kubanga ono mulabanga Brian White kubanga n'enjogera gyayogera alabika tabeerangako na ssente ezo tapozesengako ssente ezo mu magezi ge nti azikole emu ku emu. Babo oba tosobola kutegeera tomanyi bbeeyi ya kibiriiti tomanyi kiro ya sukaali bwegula kati otandika otya okugamba nti no mbadde sikimanyi nti bizinesi zikola magoba ate ng'ogamba bulijjo nti olina bizinesi ziri ku international level okola wano ndowooza olaba obufere kibaita obufere era byonna bikomawo ku bufere byonna bikomawo ku bufere nti bw'obanga Museveni bakati bano batugamba nti Museveni si bwe buzibu wabula bano abamwetoolodde kakati ate Museveni kennyini nga yawe enguzi
Museveni kennyini yakwata ssente z'omunsolo n'akolamu ebintu ebitategeerekeka n'agabira bamemba ba paalamenti ng'ayagala okuyisa ebiteeka bye ebitakwatagana kati ate ne mugamba si bwe buzibu. Museveni kennyini nga gwe bavunaana obubbi leero ne bamusiba n'eruzira enkya bw'akomawo gwakwasa kampani oba obuvunaanyizibwa minisitule y'amaanyi ate nga mulimu ssente nnyingi ennyo ezifulumiramu. Wano munnayuganda aba afuna akakadde kamu bw'abanga mukama amuyambye ng'akafuna kyokka ng'ensaasaanya ya bukadde 5 omwezi ng'akola mu gavumenti weebuuze azijjawa endala oba nga ya bukadde 10. Kakati awo Luzzi alabika ayagadde nnyo kuba Bobi Wine ng'ategeeza nti bano abagezaako okwagala okujjako Museveni simanya abanoonya simanya okulabisa abanoonya sympathy naye ekituufu kiri nti sali musale kati nga kadde ngenda okuwa yegwe olowooza ebyo eby'omusolo abimanyi wuliriza. How many businesses do you have in Uganda? I don't know really because some of them I own alone, others I own with other people, so say I don't know really how many I have. I can't tell you now. Not even approximately. There are quite many because I'm sometimes disorganized. I tend to touch on many things. Yes. What do you mean by many? Could they be about 20, 30, 100? I think I was seeing the list. I think there are about 15 to 20 there. That's why actually I think now I have decided to sell all of them, create one entity that will be directed into production. What is this entity you want to create? It's an organization called Divinity Union Limited, and if I will be able to sell these things, I'll put all this money into this organization and manage a single entity instead of the 20, 30 units which are sometimes not profitable. How many businesses do you have outside the country? None, except shares on the Vancouver Stock Exchange. And what is that? These are shares belonging to Banff Resources, the company that is planning to exploit Kirembe mines. What is the total worth of your businesses? I haven't yet calculated that. You don't know how much you are worth, for instance? In assets or in cash? In terms of cash. Cash? And of course assets are valued. Cash, I think I'm overdrawn. But assets, I don't know. I don't have the value yet. In terms of cash, I'm overdrawn in a few banks. But including Greenland? Yes, including Greenland. Yeah, you, Major General Salim Saleh, you are reported involving in gold prospecting in Karamoja with a South African company. How far did this deal go? It fell through. It didn't work because of gold prices worldwide. We found out that the prospective one was not going to be economically viable. Yeah, you. So we have suspended operations until the gold prices can be able to match up to the costs. But were you already mining the gold in Karamoja? No. They were just prospecting. Yeah, there were some reports that some gold was already being mined. And that there were some South African planes which were flying the gold there without even passing through customs. No. You can check that. There was no possibility. And the local authorities in Karamoja also complained that when you abandoned the prospecting, you never told them that you are leaving. Is that true? No, I think I'm not involved in many of these companies. I started them and then they are managed by different people. But you remain the man at the top. Yeah. Nsuubira okubanga akatambi ako baakakola nyinza okubanga ndi mu olevo Salim Saleh yali akyali muto mulaba awo naye byayogeddeko bwe tuba tukompeyalinga ku Luzzi naye byayogera kati twogera ku business abadde ayogera ku kubeera nti abadde tamanyi buli gyagamba bannayuganda tebaagala kukola naye akizudde baagala nnyo okukola naye tebafuna magoba balina kubba musolo balina kukola biki. Salim Saleh bamubuuza mu kiseera ekyo business zaalina nga tazimanyi ne sente zaalina nga tazikola ki tazimanyi. Ne bamubuuza n'agamba naye agenda kutunda kampani ze zonna ziri akolemu entity emu era nga eyo egenda kubeera directed ku kintu kimu era nga agidirectinga ku gold eri ku Kirembe mines e Kasese nga gye bagenda okusima gold kati kyayagala akizudde era awo ne batandika ne bamubuuza ku Karamoja
kati batugamba balaba ennyonyi nga zigendayo ziti gold n'agamba nti ebyo just bawogera bwogezi si bituufu naye nga already amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde yali amaze otulaga nti agenda tunda kampani ze zonna kubanga alaba teziri profitable akolemu ekintu eki atandika okusima ebyobugagga by'eggwanga kakati Salim Saleh nga asima ebyobugagga by'eggwanga gold ddala ani ayinza omuggyako omusolo bw'olowooza ani ayinza omuggyako omusolo kwa kati gweoyogera ku ssente zaffe okunaabuuka okola biki ebyali badde biddabulula eggwanga ekonomi y'eggwanga b'owagira ate bo bye batuulidde gwewoza muhoozi asinga Bobi Wine buli kimu amusinga simanya amusinga ki n'obubbi bwogereko amusinga okutambulira mu ssente z'ekibi n'obubbi bwogereko kati abantu bangi nnyo kwegamba nga oba oli awo bayinza okugamba nti aluzi alina point yes point azirina naye eddagala talirina kyenkanankana naawe okumanya nti kansa omulina nga kituufu omulina naye ng'okimanya agenda kutta era ng'olinze akutte kati luzi akiraba kansa atuluma naye atuguumaalizaawo kansa atutte nga tukola ki nga tutunula oyo mu biseera ebyo yali ali mu Greenland nga naye agibaliramu shares yagula era yonna yagyetikka bye bagisuula abo Greenland bebeewolayo ssente ate nga bakimanyi nti bagenda giggalawo ne balema okuzzayo ssente z'abantu abantu ne bafiirwa ssente Salim Saleh yazisigaza bwe ku bugagga bw'alina luzi namulabye agamba kati yagamba mbu ali takimanyi nti omuntu bwe weewola ssente ate amagoba gaba mangi olumu zikulema n'okuzzayo kati agenze ku processing loan alimba amabanja agabaamu ne ssente z'akozesa ziteekwa kubanga sizize ng'oggyeko kubanga bagamba nti za mukazi ne ssente abantu mu gavumenti ze babba bazitambuliza mu bantu ng'abo baluzi era bamuleeta wano n'akuba kerere n'abamateza bulungi nnyo ne mulowooza nti ddala asobola okukola naye mwannyinaze omwana muto akugambye buluzi ali omu twetaga baluzi nga300 bw'abanga ideas ze anaaziyisaamu kitegeeza tekijja kusoboka ate bw'ayogera ku kutuula ne Museveni awo n'abeeranga ddala ayokereza ddala kuba Museveni tosobola kutuula naye n'obaako ky'okola ekitagasa ye gwe kasita otandika abantu balemeddwa okwogera naye abategeera nga gw'ogendayo era mpozi ogenda okunywamu kacaayi nga bwe yayogera juzi kakati mu by'okukuba posters kati ng'okukampeininga mugezi nnyo posters kubya era yabikwasa abantu abalala yeefula nti abantu be bazikubya ku ssente zaabwe mbu ye tabimanyiiko naye ng'azikuba posters era mwetegefu nnyo mumalirivu nnyo mwaka yatugamba talina budde bugenda kujja mu myala naye kati ffe twasimbudde atamanyi Honorable Luzzi kati kino kye bayita Honorable Luzzi nabagamba ngenda leeta ebipande ne mulowooza nti nnimba kati zizino boodi nakoze ebipande ne nkola ne boodi ezisoba mu 10 ono ye Honorable Luzzi banaye Kampala Central njagala tulonde Honorable Luzzi juu nakoze boodi ezisuka mu 10 zizino jango balage wakamira zino zonna boodi twazikoze nga tuzikolera omuki omubaka Honorable Luzzi juu buli awagira Honorable Luzzi njagala sharinga video eno etuke kuli muvubuka owa Kampala Central ebya Luzzi kubana nafuuka Honorable byakatemba nnyo era ne mu comedy store kati atunda nnyo ba Maulana ne Roy bamukola mu comedy awerera ddala waliwo n'abalala abamutenzo mukola mu comedy ebu skits oba comedy naye bannayuganda mulina okwegendereza ekintu kino nti abantu abajja nga bamala googera bwe batunga Luzzi ate nga tulabye emirundi mingi nnyo wano abantu abamu nga balondoowa NRM Museveni ne bamumma ng'ate balonze Bobi Wine weebuuza nti ate MP wa NRM ayiseewo atya nga bw'olaba Busoga nti ba MP balonda ba NRM 221 ate Museveni ne bamumma ne balonda Bobi Wine kati ekyo kikyamu protest vote teri bwetyo protest vote eri kwambuleera tugenda okuwona abantu abo bonna abagenda okujja kubanga omufere kyasinga okutegeera kwe kwogera omufere ayogera omufere amatiza ekyo kyasinga okumanya ate omufere amanyi ki ekyokwogera omufere amanyi ki ekyokwogera exactly kakati mwe bannayuganda gwe kasita olabanga omuntu sooka onoonya obuvu bwe waliwo akatambi akamu bwe nnaaba mmaze okuwakana aka comedy nnyinza okakuteerayo nga Luzzi atambudde ebibiina byonna azze abitambulamu
kitegeeza azze awuza agenda kuweereza abantu tayagala ye mulimu naye alimba kubanga azze atambula mu bino byenfuzi nga abantu bamugaanagaana dda era bagamba nti n'emitiya neeyo nayo sitiiru waliwo omukyalo omu era Katemba nja kakuwa bwe mbanka musobodde okafuna wano ng'ayogera ku lwaki yali aze kulwanyisa zaake n'ebirala naye nga bwe nkutegeezezza nti protest vote umbrella gitutunuulidde yokka kasooke nkulekere ka skit kebaazannye mu Luzzi nga komedi we bwali exactly oluvannyuma nkuwe mukyalo oli nga yakyayamwogeddeko naye nkyerabidde jakkalaba nze tebajja Samira abalonzi bamanyira olw'okuba nesimye ku bwa Kampala buli omu ayagala mmanyire saagala kummanyira bagende bakole kasita Mrs Brown saagala kummanyira kye saagala kwekukola basabiriza Luzzi tuli balonzi bo tojja Samira banaye mwami Luzzi tuyambe tubonaabona fe abagenda okulonda ate otuvuma kumaanina mugende mukolera bakalikaziwa mugende mukole temunja Samira olina akalulu kamu nina akalulu kamu naye nkuŋŋaanya bannange ffenna ne tukulonda musajja gwe mugende mulonde lubongoya temunja Samira nfuna okutunda amasuka muli mukunja Samira tekyakulonze kasa Mrs Brown nabaziwa bw'otangaala nfu kyokulonda muli mukutangala mugende mukole banakummwe tuyambe otuweyo kasente muli banaku nabono bwafaanana alinga emizi mbaguleko biki sina wensula tuguleko abatembeyi mukole lwaki abatembeyi tebava ku kkubo bwani olina obuli bumeka kati oja Samira Honorable obadde manyi tugenda tukiikirira bituluma kameka ate kino ki duve cover Babies Brown sembera wano eno ki yameka ate kiri ki ate liberi kava yameka 25 klasi yeno Honorable wokisula muto wejjusa naye nga ate wagambye Mimi's tola ate nga naba isho nagambye Brown temunja Samira mugende mukole abatembeyi mwantama ngenda bagoba mu Kampala mwasama kije abatembeyi mwantama hano bwazunga akabuto n'olu mukwana akedi kokola tugenda dumenya ogira akabuto kasa Mimi's Brown akaluno nkaga nensoka bavuma mbatisa chati sina yadde 10 nze tebajja Samira yagalo nyambe ko tumleko butono zinemono batosomye ondageko wano ebbaluwa ya lavo yali esaba Luzzi lavo oba okumpasiza abaana gwe kubiri awo bwe kibaako Luzzi ajje ku meeza ne mukazi we bagendageko watoyiza kuddira muntu ku myaka gye nnyina nze azaala ne mukazi we anteeke mu bintu ebyo ebyekisiro by'okumanyira ate talowooza nti ebigambo bye bigenda omuwonya kino kye tulimu ekigenda okuwonya Luzzi ne mukazi we kiri ekintu eki kunsasula senemeka emiliyoni zange 6 ate kati ku byantaddemu ebyokunswaza ne bye babadde bataddewo nti basindika bu message obwenteeseganya si bwagala nti nfuneyo ebibiri era nziremu oyo kasasiro njagala ssente zange ezo nga nange bwe nazikukunya ati agamba oli mukadde wamukwana otyo n'agaana n'omutega muwalawo byonna n'abigaana obuzibu we buva ate nankubuulireko obulamu bw'ensi eno mu bulaba ebigambo birina we bikozeseza ensobe zenyinza okugamba nga nkulayirira ku myaka gye nnyina agawera 5 Luzzi talina mwana wange we yali alabyeko ku famire yange amanyi mwami wange lwaki amumanya kubanga yajja mu nteeseganya zaabwe ffe tukola emirimu gyagala okufaanagana era tuyambagana buli omu nga bwali naye buli omu alina bizinensi ye gyakola ki gyaddukanya kati Luzzi wasinzira aleeta akamanyiro omanyi kati yakizudde nti abantu bonna bakumanyira naye ze sijja kuba mu abo bwe manna noonya 10 ne lufuuka omutwalo sijja kuba mu abo era mwongere omukakasa nga tuli wano bwawulira nga fayiro y'omubanja olukaaga temumala n'ey'okumanyira famire naye ejja kuba njagala oyawule nze Luzzi saatandika naye bizinesi nze natandikana Namasole ye yamundeetera ate sirina budde bwe ne bw'obuuza kuba n'essimu zaaliko kati sizimanyi Luzzi ye muntu gw'owulira ti essimu eno yabaddeko eno yabadde wano asula gindi namusanga wandi ogenda tusitule n'omwana wange okumanyira omanyi ye nze Luzzi talina na magezi gogera talina na kintu kyasooka kuŋŋamba ku kigambo ekyo
kuba mu myaka gye nnina mbadde nsaasira n'oyo omuwala gwawaana kuba saagaana mwogerako kuba musaasira mwana nzaala nga bwezaala abaana bange tamanyi kyalina ye kyalina takimanyi naye abuuze ku baludde nga tulaba luzzi kati yensonga bw'ayogera nti mwagaliza omwana wange mbu wafaitinga n'embaga mbu waliwo bali mwamukwatako ng'agenda mu mbaga oba before mbaga nze munanga aleka nkubuulire nze gamba ebigambo bino nze n'embaga gyanyumya ye kenyini yakyogerera ku poliisi nali n'okubimanya sibimanyi nze sirina budde bugoberera luzzi kuba sina kyemwagaza naye essaawa bwetuuka nga mmanja byange lwe nzijukira nti luzzi gyali ne mukazi we Namasole nze abalala sibamanyi nze mmanyi Namasole ne bbaawe luzzi abanguza ebyange kati abalala baalina n'okwagala okubamanya saagala era nabalabyekaawo nga beerega mu kkooti